Abakulira amaka agalabirira abaana abatalina mwasirizi aga Nsambya Babies Home mu Kampala balaajanidde abazirakisa okubayamba n'ebyokuliisa abaana naddala amata g'abaana abawere bye bagamba nti byafuuka bya buseere kati. Wetaavu bwe tulina wano okusinga bwa ssente n'emmere kubanga engeri gye tuli mu kibuga tulina challenges nnyingi, tulina ebizibu bingi kubanga tulina okulya ebintu ebisinga tugule, tulina okujjanjaba abaana twetaaga ssente, abaana bwe tuba tuzire ewaabwe tulina okubazzaayo n'okubawa obuyambi obusoboka bwe baba batandikira kuba abaana abamu baba mu famire njavu era bwe tuba tufunye akasente wano tusobola okulisukuba naddala covid katana kubeerawo twali tuyamba ku baana bano. Sister Helen Naziri omu ku balabirira abaana mu maka gano agamba nti omuwendo gw'abaana abawere abasuulibwa bazadde baabwe nga baakazaalibwa gweyongedde kyokka nga n'ebbeeyi y'amata gano ge babawa okusobola okukula kati gagula busanga ekibatadde mu katyabaga. Tusaba abantu bongere okutuyamba kubanga ffe buli kyenkana buli wiiki tufuna abaana tuyinza okufuna abaana nga 2 3 naddala bannange bwe tufuna abaana be tufuna nga bbebi twetaaga amata ate amata ago gagula mu buseere kubanga kati katoni mu biseera bino egula mitwalo 40 ate emikebe 12 kati abaana be babeera wano nga bangi abaana omukebe bagunywamu olunaku lumu ate ng'ekiro ne banywa n'omukebe kati olunaku bayinza okunywa omukebe 2 ate kati obuzibu tubulina bw'amaanyi obwo naddala obw'amata ago kubanga gali very expensive engoye abantu batuwa tetujula. Sister Naziri bw'abadde ayaniriza abaana abeegattira mu kibiina ky'abasikawutu okuva mu ssomero lya St. Joseph Pilot Primary School e Kabowa mu Kampala bwe babadde bagenza okutwala obuyambi eri abaana baabwe. Ono agamba nti kati balina abaana 25 kyokka nga mulimu abawere ddala abeetaaga amata agatandikirwako abaakazaalibwa agali ku buseere. Agamba nti ensonga nnyingi ezireetera abantu okusuulawo abaana omuli obutabanguko maka, obwavu n'okutabuka emitwe naye nga kati kumpi buli wiiki abaana balina ebizibu byanjawulo. Abaana abamu babonyabonyazibwa mu maka kati ng'omwana tasobola kuddira mu maka ago. Poliisi bwekizuula omwana alina okujjayo nemuleeta mu home naye ng'akolaganye ne probation officer akola ku by'abaana. Ate abaana abamu be baana be basuula nga bwetugambye nti oli amuzaala nga tamuleetaaga nga daba talina gyamutwala ng'alaba amukaluubiza mbulamu namusuula nagamba yeyongerayo. Kaakati abalala ayinza okuzaala omwana naye nga omusajja tamufaako ate ng'afunye omusajja omulala n'agamba omusajja ate nga teyeetaaga omwana kati omwana naye nakola kinamusuula. Abaana abamu babaleeta mu kibuga nga tebamanyidde kibuga kati omwana ne bamusindika n'agenda okuzannya ne banne bw'atuuka ekuba eriddeka ne limubula omwana n'abula oba omwana n'agenda ku kyaki okusoma ne banne ne bamuddukako omwana n'abula eyokesikizifuna omwana omulala bamutuma nti genda wali ogula ekintu omwana n'abula kubanga abeera mupya mu kibuga. Yeebazizza abayizi abasikawutu aba St. Joseph Pilot Primary School okubadduukirira n'ebintu ebikozesebwa n'okubabudaabuda. Tubebaza n'ebina bye batusonedde ng'aba Babies Home. Tubebaza n'okulaba nga batuleetedde abaana bano kirungi kubanga abaana bano nabo bayiga ne balaba nti waliwo abantu abalina obwetaavu nabo bakula ne basobola okuyamba abalala. Sister Naziri abadde ne Flavia Nakasozi akwasaganya enkolagana y'amaka gano n'abantu b'ebweru ng'onannyonnyodde nti ekisinga obukulu kwe kulaba nti abaana bano batabagana ne famire zaabwe. The Babies Home hold to a capacity of 30 babies. Just as I told you, we now have 25. We are not always full to 30 because it's an emergency center. A baby may be admitted in the morning, then in the afternoon their parents come to pick them up. For example, children who are lost. Some are coming with their parents from Barara and then they reach the taxi park. The child takes this direction
and the mother takes the other direction. Remember, the mother may not be knowing Kampala so well. So the child will end up at police, and then police will bring them here. Then when you go home and your news, you see a child being advertised. So we connect to the parents and then we unite them immediately. When we take them to families, we make sure that we follow them up and see how they are doing. Ono atulaze ebisulo by'abaana bye basula ate nga n'abasikawutu ne bawaayo obudde okuzannya n'abaana. Akulira abasikawutu bano ate nga ye mukulu w'essomero lya St. Joseph Pilot Primary School Kabowa, Robert Kabuye, agambye nti kino bakikola okusobola okulaga abaana be basomesa nti waliyo bannaabwe abeetaaga okuyambibwa. Tuli wano leero Nsambya Babies Home olw'ensonga esinga obukulu okuyigiriza abaana baffe bano nga tutandika n'ab'ekibiina eky'abasikawo okubeera abafa ku balala abateefaako bokka naye okuyamba okukuza abaana mu ggwanga nga bafaayo ne ku balala ne batoola ku katono ke balina ne bajja okuyamba abaana bannaabwe abali mu mbeera efaanana bw'eti. Oluvannyuma babakwasizza bye babaleetedde. Baleke banyumirwe. Abayizi abasikawutu beebazizza bazadde baabwe n'abasomesa olw'okubalungamya n'okubawa ebintu bye bawaddeyo okuyamba abali mu bwetaavu. My name is Katana Desmond. I am in P2 class. I like to see these children and I love the way they are taking care of them. I thank my teachers for bringing me here. I hope they have long life and they live forever. My name is Kwagala Jaira Deborah. I am in primary 4 class. I thank my parents for giving me the things so I can give these babies. I thank my teachers for bringing me here. I thank God for keeping the children safe from... Hey, wait. Hello? Let us lift these things, eh? Hey. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Parents and guardians, here's ADC Junior School, Child Care and Learning Center for all your child's pre-primary education needs. ADC Junior School offers, among other services, introducing your babies to formal education at all levels of kindergarten and pre-primary. The school recruits children from 1 year and above. We have spacious and conducive classroom environment with a dedicated, caring, loving team of teachers and caregivers who are eagerly waiting to give the best care to your child.
ADC Junior School is located 7 kilometers along Mukono Kayunga Road, branching off from Kisowera Town to Mpoma Inside Estate 1. For details, contact 0774 595466 or 0703 088178. By His grace, we shall. When you come to us, you will not carry any other requirements with you. Scholastic, they are provided by the school, and the meals are also provided by the school. Breakfast and lunch, drinking water, fruits, and fresh juice.